Kitalo, Mamawe afudde bambi, Brisher Kash ne Kayanja bavuddewo bubi nnyo, Momo19 agudde mu bintu, Pastor Bugembe asobedwa so nga tekaddaama baagala kumutta alaajana. Kalago n'agasingawo goba olindirira mu bujjuvu. Musibye mutya balungi abaagalwa gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza mujye baleko egyo gyonna gye mutuusaako engalo mbasasirako nnyo mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi abakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu mbagaliza buwangazi mu bulamu obw'ensi eno so nga ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe nsaba emyoyo gy'abagenzi Katonda agiwumuze mirembe agiramuze ekisa bw'atyo agumye emitima abako ab'enganda ssaako ate n'ab'emikwano amanya enzo Omumbejja Aisha Nassolo butereevu bwe yakaneyungako essaawa eno yennyini okujjukiza nti waneeno ofunawo amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda kwa celebrities baffe bonna abawano sakate n'abo abali wabweru w'eggwanga mu nnaku ezimu of course obwe tubeera neeno nga tetukwaganya ebirowoozo mu nsonga ez'enjawulo kale bambi genda kusaba kintu kimu subscribe nga teekako akade butereevu tojja kwejjusa era ng'obutakulisaayo ngenda tandika ne gano amawulire ag'ennaku nnyo nnyini ddala g'okubeera nga bambi maama wa Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'Embarara Bishop Lambert balina omugisha bw'atyo bambi afiiriddwako maama we ategerekeseeko nga Matilda Kahwa Mujenyi era bambi tusaba omwoyo gwe Katonda gw'omuze mirembe agulamuze ekisa bw'atyo agumye emitima abako ab'enganda ssaako ate n'ab'emikwano ffenna ly'ekkubo ekitwawula ate oli kusookayo munne so nga ate n'ebyo nabyo mbitadde ku bbali essanyu jereere ate ewa Momo19 ng'ono wetwogerera bambi yagudde mu bintu mukazi wattu era nga wetwogerera ye official brand ambassador wa Beautiful Woman Investments ng'era muneeno mulimu Beautiful Woman Hotel eno esangibwa emutundwe n'ebintu ebirala bingi nnyo bingi ddala kati nno munange tukuyozayoza Momo19 okubeera nga ate munange osobodde okubeera ng'ekyo okituukako so nga ate n'ebyo nabyo tubitadde ku bbali ye Pastor Bugembe munange asobeddwa ono Pastor gwe tumanyi obulungi Pastor Wilsonbugembe kinajjukirwa nti emabegakaawo yalabikakaawo ku Facebook ng'akutte ebimuli era abantu ne batandika okubeera nga ate babitambuza nti oyo omukyala we ye yabimuwadde n'ebirala bingi nnyo bingi ddala wabula ate waliwo omukyala ye yavaayo kedda n'agamba nga ye we bamuloosa Katonda ng'ono Pastor Bugembe yalina okubeera nga ate amuwasa kati nno munaye tubadde tukyali awo ng'era omukyalo ono y'omu avaayo ng'era bw'ati agamba nti ye yamuwadde ebimuli ebyo era mbu bw'atyo yamukubidde n'akayimba si byangu n'akamu n'akeddagala wabula nga bino nabyo gye binaggwera Pastor Bugembe n'omukyalo ono ategerekeseeko nga blessing tetumanyi naye nga Katonda munange yasinga okubeera nga ate amanya so nga ate n'ebyo nabyo tubitadde ku bbali eye bambi waliwo Kadaama avuddeyo nga bw'ati alaajana akola nnyo wabula nga ate tebamuwa mmere yadde n'akatono nga naye w'omulaba awo mu kifaananyi era nga ngenda kuba nkulekerako vidiyo eno gende maaso n'okubeera nga ate ogyekanya then ate n'oluvannyuma ngenda kubeera nkulekerako vidiyo eyemunanga ate Brisher Kash ne Kayanja we batyo nga bavuddewo bubi nnyo Kayanja bw'ati amaze ebbanga ng'avaayo n'ayogera bingi nnyo bingi ddala ku mwana muwala ono Brisher Kash nga we yamuwa omulimu bw'atyo n'agugaana biki n'ayogera bingi nnyo bingi ddala wabula ate wetwogerera ne Brisher Kash naye oluvannyuma lw'ebbanga eddene naye bw'ati avuddeyo ate nazza omuliro eri omukulu ono Kayanja bw'atyo ng'amugamba nti ye munange omulimu gwe yaguzira era tayagalira ddala kumukolera yadde n'akamu n'akeddagala akuddira mulimu bataluwomya ate bw'atyo ne lubali w'omulamu tasamirirwa ngenda kuba nkulekerako vidiyo eno ogende maaso n'okubeera ng'ate ogyekanya wabula nga fonawo ngenda kuba mbasibula naye ng'ate toseetuuka kubanga ate essaawa eno yennyini ngenda kuba nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo mangi ddala goodbye for now toseetuuka oyo Christine ali Saudi Arabia nga mubiraba Christine Silvia akubira omulanga embassy eri awo kumpi mu Saudi Arabia osobola omununula mu kiyumba agenda kufiira mu Bannayuganda zinkayisizaawo wano omuntu yenna naddala embassy bambi mugende mu mulondoolo omwana agenda kufiira mu biyumba fetubalaga ebintu bino muleme okugamba nti nno ki nyamba onsharingire vidiyo eno muganda wa Uganda alaba alimu ekisa kubanga ono omwana Christine Silvia tunula engeri gy'alabika e Uganda ne kati walabika ali mu kiyumba akola emirimu talya mmere so sharinga this video kusobola okutuuka ku kampani oba embassy mboyo nasharinga nze nkwebaza oba olina omutima oguyamba Munnayuganda munno watodde ssente wabula ng'osharinze oyo Christine leero ekyakiyiwo kubanga Munnayuganda nga ggwe tunula walabika so nze nkwebaza
akyali nno na mu kiyumba akyakola oyo gw'olaba bwafaanana bw'atyo yenna amabeere gaakwata enkanyanya yenna n'omutima ndowooza guli na kungulu ndaba ng'omutima oguli kungulu oba kakyako ali mu kiyumba akola ekyo yakyekubisizza ng'ali mu kinaabiro. Eyo ddoboozi lya mukwano gwe asinga omutegeera naye nze njagala kukubira mwenna bannayuganda bafollowinga Facebook page eno TikTok bambi sharinga vidiyo ne tuwe ku embassy oba kampani yamuleeta esobola omunula mu kiyumba kuba yagenda kufa. Saagala nkomyewo gundi nga mbagamba gundi bw'ati yafudde. Gwe osharinga oba okoze kyamaanyi nnyo okumujja mu kiyumba omwagenda okufiira kubanga ye akola bukozi talya mmere nga omulaba alabika. So gwe munnayuganda gwe wonna alimu omutima ogulumirirwa ogw'ekisa gwe gweŋŋamba njagala followinga page eno ku TikTok, Facebook ne ku YouTube. Yamba osharinge otaase omwana oyo ye agenda kufa. Saagala nkomewo mbagambe ti munnayuganda omulala afiiridde Saudi Arabia. Njagala nkomewo mbagambe munnayuganda anunuddwa ali Uganda ali mukola biki. Just share this video and save that sister of ours. She's in bad condition. When you see before in Uganda and in Saudi Arabia, so they need you to share the video so that they be helped. So I call upon all Ugandans, whatever you are, just share this video so that you save that lady. $1,500 ngandi mu bwakadama. Go funa meka. Ezo sente nyingi nagube nangotwala mu bwakadama kola ezo sente sisobola gendayo. Wamba manyi utekalo ekicengendo kola aside besides that mu bwakadama bompa ezo sente nyingi bwezityo bamanyi oyina ekintu kyengendo kola ye mabega goziri sente nyingi naye nga omulimu nsaba gumumpeera oyo oba muganda obaani nsaba ogumumpeera agira akola wenaba netegese agira nkolerako naba netegese nja kujja aveewo mu kifo kyange nkole naye nsaba bayinawo ogira ogumumpeera. Thank you. Guys, it's too much. Oli avudde nangamba Brisher Kash Calvin Kayanja avudde nagamba kati nkwadde chance endala jangu ogende mu kampu nzi nakuzira dda. Calvin Kayanja nakuzira dda wampita dda nkole mu kampuni yo neŋŋaana n'ompala n'olwekyo ekintu n'oyogera by'oyogedde nze sijja kukola mu kampuni sijja. Nze mazima gali nti kampuni yo ya Calvin Kayanja nakuzira dda. Nakoma wano wanfuukira ekizibu wankalakata nenzira ku mudala gwawe gwa chips n'ogamba okola otya ku chips mwana gwe tolina kola ku chips gwe nali nsobola. Ate by the way njagala nnyo okwekozesa nemba nga nfuna eddembe gwe nali nsobola jangu eno nkuwa akakadde bambi akakadde kewali ogenda okumpa onansonyiwa kakadde nakazira sikaagala. Akakaddeko Calvin akazira sikaagala. Ne kati wangambye mbompadde chance endala nkomewo si kwogera bingi era nga tomanya kijja mu maaso naye amazima gali nti okumpa chance nkomewo simanyi ontwalire bwerere mpitire ewuwo kyemmanyi bangi boyinza okutwala nga bali ku famire yo ku saidi yo bakika ekyo baba bukojja funa gwotwala mu kifo kyange ng'ava ku famire eyo oba ki bana bangi bali eyo balajana kyemmanyi olina abaana bali ku kampuni yo nga tonnabatuusa gye balaga nga just okya babanja ssente ensaba zobadde ogenda okunteekamu zongereze kuzaaba abaana bagende bakole. Calvin